bbiiru ya Lumu enzijukizza omusajja gwe bayita Kagabo omubaka Twaha Kagabo yanyalira embuzaabuza naye nzijukira mu biseera we yatwalira miliyoni 4 mu palamenti sipiika nakona nago kakati ne Lumu naye bbiiru erabika muganda wange emufuukidde ekyambika alabise okukona naye era looya omugezigezi amugambye nti muganda wange linda kiggweyo afumita mukira walibadde bbiiru eno ogisuulawo mangu nnyo ne weetondera Banayuganda nti bannange munsonyiwe okuleeta ekintu nga kino ekyekisiru. Jjukira nti waliwo abamuli emabega era emitiyana eyo waliwo wabaddewo n'okwekalakaasa wegamba alina abantu be abawagizi be nga bagezaako okubeera nti bakuba olukuŋŋaana bwe baadde baagala okubeera nga beekalakaasiza nga bavumirira ekya poliisi okubeera nti erinnyirira eddembe lyabwe oba nti bo tebakkirizibwa kubeera nti nno beekisaasayizinga eddembe lyabwe eryokwekalakaasa nti era ebintu by'omuntu waabwe babiteekamu ebyobufuzi n'ebintu ebirala. Naye kale newankubadde alina abawagizi naye tekigaana munnange era kubeera nti gwe bawagira yeetaaga okubeera nti atunulwamu nnyo kubanga ekintu kye yaleese muganda wange nti ebibiina byonna ebyobufuzi wano e Uganda byonna ne bikigaana ne bagamba nedda muganda wange tetwagala proposed amendments zo to the Administration of Parliament Act 2024 tetwagala totuleetera Joel Ssenyonyi side eri abaddeko byayogera oluvannyuma lwa NRM naye okubeera nti egobezza Lumu bbiiru ye. Kakati bannange bbiiru eno eya Lumu eyagala okuleetawo ekyokubeera nti nno bakyusa leader of opposition nti abeere ng'alondebwa palamenti so si kibiina ekisinza mu opposition ababaka abangi mu palamenti. Munnange nkugambye nti ebibiina nga bwe twakitegeddeko nti byonna ne byegatta wamu. Kakati munnange ba experts kwegamba abatunuulira constitution abagimanyi obulungi akonvo n'akagga bo already babadde nga bajja balabula nga bagamba munnange Lumu ekintu ekyo kyogeza kukuleeta kigenda kubeera nti nno kiswaliza ddala kiswaza era kigenda kuweakeninga nnyo opposition government ebenga tekyekingibwa government ebintu byayo tebitunulwamu katuluuyiwe go ahead nti ekibiina kiba kiri mu buyinza kiba olwo muganda wange kitegeeza nti tekigambwako tekikubwa ku mukono n'ebintu ebirala. Kakati looya omu ayitibwa Aaron Kiza ono mu kulabula Lumu kenti yalibadde kibbiirwa kyakiteeka eri katuulu nga takoma bukumi ku kitubeera kibbiirwa akisuula eri wabula ajje yeetondere Bannayuganda afukamire yeetonde amugambye munnange withdrawing kibbiiru kyo withdraw your bill apologize to Ugandans before you drown with it nga tondabakubbira nakyo Kiza era bw'atyo n'ayongera okubeera nga akakasa ku bulabe obwolekedde MP ono obulabe obumwolekedde MP ebyatuuka ku Twaha Kagabo kirabika byerabidde so okweta ekintu n'okona nakyo muganda wange n'okona nakyo basooka ne bakuwaga wano ne bakuwaga newankubadde nga era ffe wano e Uganda tulina obuzibu nti obudde obuteesa ku bintu ebiyinza okubeera nga biyamba abantu tebabuwaawo tebabuteekawo tebawa chance mukisa so nga ate bbiiru ng'ezo sipiika yasinziira wali mwaluwa naluka n'okugamba nti nze palamenti nsobola gituuza ku Kampala Road nsobola gituuzaawo n'olw'ensonga eyo temutubuulira bimanyanga gammwe wabula eno bbiiru bino genda n'amwolukusa genda ono amma leader of opposition abenga alondebwa palamenti kwegamba ng'alinga
awagira mu ngeri etategeereka. Naye gy'oli Ssenyonyi agambye nti muganda wange olaba ne NRM ya Museveni emaze n'erejectinga bbiiru eno, kino kirina bingi bikikulaga. Era n'ategeeza nti ababaka abamu aba NRM bakitegedde nti lunaku lumu nabo bayinza okumaliriza nga munnange bali mu opposition. Era ekyo ne kitegeeza nti muganda wange ebiseera ebi mu maaso tosobola kubeera awo n'obiwaako okumanya nti kigenda kubeera bwekiti ne bwekiti, kubanga bagamba ti munnange lyotanala tolyesunga, kuba kyotanala tokyesunga ettooke bakoze eki baali tutte, nti gwobeera awo nga weesunga nti ettooke lyange eryo ngenda ddi olukubirako pulaani, kumbe eri omubbi yakoze eki yali tutte dda. Gy'oli Ssenyonyi agambye nti yalabye bakollegies abamu aba NRM ababadde munnange balabiseeko mu maaso g'akakiiko ka komiti aka palamenti akakwasaganya ensonga, era ne bagamba nti naffe lunaku lumu tuyinza okubeera mu opposition, era munnange tukimanye bulungi nnyo nti ekyo oba ago ge mazima ameerere mu byobufuzi, nti enkya ogenda kubeera mu opposition. Teriyo ekibiina kya byobufuzi kiyinza kufuga paka nga Museveni bwakola ki, bwalimba abantu be n'abateekamu embeera, ffe tugenda okufuga paka. Kakati ensonga eno ekutte wansi ne waggulu, kubanga Lumu abadde avimba, ng'avimbira ddala era aleka abamuwagidde bangi, naye muganda wange akaseera katuuse ate kwegamba abaali badde basalawo abakulira ebibiina balina okutuula basalewo babayite mu kakiiko mukkiriza ti nedda bannange, nedda mukkiriza UPC NRM NUP yabigaana, ogendayo teyagala, n'abalala ne babigaana bonna, FDC ne babigaana byonna, ANT ne bagaana. Kiba kitegeeza nti Lumu nga bwe bamugambye nti munne nga tunafuuka kyonziira eri Banayuganda, wandibadde obeeramu oba understand n'okimanya nti nno gonsinze ali wa bitono, ate muganda wange buli yeetonze asaana n'asonyiyibwa. Tonaba kubeera nkowa ate onyiiza nnyo Bannayuganda, newankubadde nga obanyiizizza, naye okwetonda osobola okwetonda. Era Bannayuganda bajja kuwulira bagambe nti kale baabe wuli wali musajja wattu yawummuza tamu ebindi yagiyitanga atera ng'ogikoonako bw'ati, yagiyitanga ngalabe bw'atyo yagiwummuza musajja wattu lwe yayimuka okubaako byaleeta, ate yawemula buwemuzi. Era bonna n'abamuwaga ne bamusuulawo ne bamwegaana.